mukama wange neyanze kansa tumukubire mu ngalo tufunje ekizibu nosanga oli ayina obuzibu bw'obumuluma naye nga bwagezaako abaguza kutuukirire tukulinze mama tukushulu yonna eri wano katosabu kawunti eweddeyo eri wano kwaniriza gwe tenatulidde era tunywedde tewali ali bubi ne bwobeerawo paka kumakya tuli bulu ndi munyiivu nnyo naye munsonyiwe nja kyogera batukuba ebikokola nga bw'oli omubaka waffe olimu ebirungi bingi era tukusuubira nti ojja tuwulirizanga era tusiimire ddala okutulowoozaako kino ekyolwaleero emitwalo n'emitwalo teyina bajeti bagiteeka mu bajeti n'obumiliyoni 8 abavudde ngombolola eziriranyeewo abaami n'abakyala mwenna mwereka kuza omugongo titukyenda kuhagira mbalanirako twaleba birungi ki nnyo nani ntensa amazima gakire omuntu wena solonga nahagira katuwulirize oluyimba lwono mukyalo omuyimbi tumwanirizeeko kambe microphone yiyi nti ng'omuluka gw'ekenziga guyina ebyetaago bingi naye newuunya nnyo okulaba nga disitulikiti y'e Sembabule NRM ejaayo 9 ku 10 naye okulaba mazima ku ssaawa ya leero nga tetuyina amazzi ga taapu tewali amazzi ga taapu we gali ne ge bakola ne baba nga bakagakola ennaku 2 gafa mu bitundu ebirala naye kati wane ewaffe okulaba nga tetufunanga amazzi gonna okulaba nga amazzi ente gezinywamu ag'ebidiba nabyo ebya fuuti 2 ng'ente mwe zinywa ne zipama okulaba naffe ge tunywa newuunya nnyo okulaba nga ffe tuli bawogezi b'NRM tuba ng'abantu abali ebbali naye nga bwe tutuuka mu kalulu omumuluka gwaffe wamugombolo yaffe ekuba 9 ku 10 twewuunya nnyo amazzi ge tukozesa n'ente zaffe mwe zinywa ente zinywamu n'abakimi ne bakimamu ekivaamu ne twala endwadde ezitategeerekeka ez'engeri enjawulo titwali badde tuyina ebyuma ebikuuma amata naye olw'ebbula ly'amasannyalaze tetusobola gakuuma bulungi amata gaffe gatufaako titwali badde tulina ebyuma ebisunsula emmwanyi olw'okuba tuli balimi ba mmwanyi naye era olw'ebbula ly'amasannyalaze gatukoseza nnyo tetusobola kusunsula mmwanyi zaffe tutindiga engendo mpanvu baabo Masaka luddawa nga tunoonya olwansonga y'amasannyalaze emiti bagisimba tetunnakuba kalulu okuva olwo okutuuka kati nakati tegigendangako waye balinze batugamba bajja giteekako nga akalulu akalala kasembedde kiba kitegeeza nti sikutukolera okujjako okwagala akalulu n'olw'ensonga ebyo kikwatako batuyambe batukolere ekyo tusobole okufuna amasannyalaze naffe tufaanaganye n'ebitundu ebirala tulina okunyolwa kungi okulwaba nga tuli bawagizi ba gavumenti okuva NRM etandika ffe akalu tukuba 10 ku 10 naye tulina okunyigirizibwa kw'amaanyi naddala nga mugombolola yaffe y'ekatwe naddala ku byenjigiriza nti abaana baffe bamala P7 naddala abaana b'obuwala tebafuna kweyongerayo olw'okuba eŋŋendo siniya we zibeera okuba nga seed school tugirina amateete n'erw'ebitakuli kibeera wala n'abaana baffe ababawala balimbalimbibwa mu kkubo abavubuka omu ne batamalaako okusoma olw'okuba amasomero gali wala ne baba nga tebamalaako nsonga y'ebyobulamu okusanga abakyala baffe naddala abakyala banakazadde b'eggwanga tebalina ddwaliro lye bali kumpi n'abalala abakyala omu bazaalira ku kkubo bayisinganyako ku kkubo nga bazaalira ku kkubo olw'okuba nti amalwaliro ga gavumenti gatuluwala
tubadde tusaba gavumenti nga tugikubira omulanga tusobole okufuna naddala mu Gombola fiika tufune eddwaliro. Mujjukize nti Gombola ye Katwe teyina bantu baddukira kwejjanjabibwa. Ebirala byonna osobola okubireka, osobola okubyerekereza, naye obulamu tebabwerekereza. Obulamu buli muntu yenna bw'alwanirira. Bw'obeera omulamu osobola okugaggawala, osobola okukola emirimu gyonna, naye tosobola okukola mulimu gyonna nga toli mulamu. Amasanyalaze ago nagenda mu ministry y'amasanyalaze nengasaba n'ebbaluwa weeri, era gavumenti egenda bawa poles 15,555 nga Sembabule district. Gavumenti etuwa amasanyalaze tuteekewo ebyuma by'emmwanyi. President Museveni ekimu ku kye tumusaba byuma bya mmwanyi n'ebyakasooli muno mu Sembabule district. Nasaba amasomero mu Sembabule district. Bannakatwe eryammwe lijja kujja, bannamateete balirina, bannalwebitakuli balina CD school, ennabitanga tugenda kufuna erugushulu, kubanga njagala abaana bammwe enkya babategeerere akutwale mu ddwaliro. Egyo emirimu egiri mu gavumenti mugifune, wabayo scholarships naffe muzituwe tuzirabe nti ono mwana w'evvunza, ono mwana w'erwebitakuli, ono mwana w'emateete, tuzirabe. Twagala physical accountability. Ono mwana wa gundi bamuwa scholarship, ono mwana wa gundi bamuwa omulimu.